leka nagendayo bana bakuba ebitabo n'abetwetwe mbalamusiza kasitoma wamwe nemagamaga netunula eri aningeni gataliko musumba enebuzabuzane newunaganya aningeni gataliko musumba ewamamafina nagendayo aningeni gataliko musumba ewakapompe yonnatukayo aningeni gataliko musumba emitwesa tweyo negifuwa aningeni gataliko musumba ebere lyokonya neninonya aningeni gataliko musumba sijja kwerabira omusawo yantuma eswera enkazi mazima seerabira nebwe yantuma esiri ensajja ekyasinga okunnuma ennyo nantuma omutima gw'enkukunyi omubiri gubunya amagirita wansi w'ekitanda bibbo omubiri gubunya amagirita wansi w'ekitanda bibbo ennazongamu byonna nawunzika nga nkoze losi emagamaga netunula eri aningeni gataliko musumba enebuzabuzane newunaganya aningeni gataliko musumba ewamamafina nagendayo aningeni gataliko musumba ewakapompe yonnatukayo aningeni gataliko musumba emitwesa tweyo negifuwa aningeni gataliko musumba ebere lyokonya neninonya aningeni gataliko musumba nina ekyama kyange kyenazula nina omuntu wange gwe nasiima yansanga ku kkubo nanondayo nantwala waka naŋŋamba wummula amaziga owe gakoma omusala nekwologosa omusaayi gwogwayika gwanyamba okuva mu nnaku byaliwo nebigwawo byanalisonga byaggwawo byaliwo nebigwawo amaziga gogaggwawo byaliwo nebigwawo n'ebyakapopo byaggwawo byaliwo nebigwawo ebyobusamize n'obireka byaliwo nebigwawo n'abansekerera ne basirika byaliwo nebigwawo abalabe bo ne basirika byaliwo nebigwawo eby'ekibaala nabivaako byaliwo nebigwawo obwamalaya n'obuleka byaliwo nebigwawo n'emagimoto yaggwako byaliwo nebigwawo ebyakabwakagana byaggwako byaliwo era biriggwawo entalo z'abasumba ziriggwako byaliwo nebigwawo entalo mu makanisa ziriggwawo byaliwo era biriggwawo n'ettogikwata kaliggwako byaliwo nebigwawo nettogikwata kaliggwako mafe tumuyitira alima kasubi market byaliwo nebiggwawo buli bwokalaba manya nti essaawa yaffe ey'omwenda eba etuuse nange nabo jonito kubanga njikutuusaako kamera oba kamera bandekeddewo meka nange nkyebuuza 13 kwentudde ku bugazi bw'ekizimbe kya ABS TV okubanga tukutuusaako mukulika eyo mu byemizannyo abavubuka abasajja ne mwana mulenzi Ronald of Yale okubanga agikutuusaako sajja oyo wamalala naye simanyi naye nga mukulikireyo ddala Kasaga wali Clarence ku kamera kirabira naye kwali ku kamera nga bazicontrollinga okubanga tukutuusaako ebifa wano ekawala ne mu nsi ez'enjawulo zonna. Control room mulimu abasajja Farouk then ne mubaamu ne Abdul Musoke okubanga tukutuusaako musibyeyo mutya ozaga musibye mutya bambi kama akyakuumye bantu bange bantu ba Katonda nze mbafaako nnyo sobola butababuuza yebale akuuma ekiro n'emisana yebale atukuuma yebale atulabirira yebale atugabirira yebale atuliisa wandibadde nofukamira nawansi omugamba webale nanyini eggulu n'ensi gwani omulamu gwani atali kapiira gwani assa
Yesu yebazibwe oli mulamu oli awo oli kufenka mmereyo oli awo oli kufenka kikomando kyo oli kwenywera abamu balina mukunda bira mu bbaalo oli kunywa oli mulamu naye tosawanika mukono ga mwana Yesu webale nga Yesu webale sinze sirwa amaanyi gange naye webale olw'obulamu webale olw'omukka gwenzisa buli akikola njagala mukama akusumulule njagala mukama akuwa omukisa essaawa tuli mu ya Mwenda abagitegeera bulungi mubamu okusumululwa mubamu okufuna ebirungi ssebo n'ebyamagiro n'abalwadde bawona okuyitira ku ssaawa yaffe ey'Omwenda gwe wonna wonna wooli abandabira mu bitundu ebyenjawulo waliwo abali mukundabira wano ku YouTube nammwe mbabuuzaako nti mwebale gye mukwasaganya mwebale okutulaga sapooti yammwe n'okutwagala bambi obutakoowa abali ku Facebook we are using ABS TV Kawala ABS TV Kawala osobola okugendawo no following buli program gyoba omisinze bwogendayo oba ojja kugisangayo ne ku YouTube kyekimu program kasitoba nga wagimisinze nga tewagisanze obanga wazze obudde buyise zibaayo so gendayo olaikinge oba ojeyo program gyoyagala abantu abali mu Western nimbalamusaho omwizina lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mwasiba muta yebale ruhanga kuuma ekiro na mishana obutaruha yebala kubakuuma kubalinda nibakweta okulinda owitu tekukuuma yebala kubalinda akakulinda n'abaana bakakulinda na famire yawe nano mulimo gwawo gwokukola kyovola banga tuba tuyina okumwebaza leero counseling y'omusajja wa Katonda Pastor Iga abizayo wenjogerera ndesenga yatandise dda abantu bayitirivu nnyo so woba oyina woli ngobadde okyalowooza nti oba kiri era agenda no yatandise dda wenjogerera yanguwako n'ensigoyo ey'emitwalo 10 gyokka egya Uganda naye ne bw'oba oyina akakadde ne bw'oba oyina emitwalo 5 ne bw'oba oyina z'olina you're free naye fe tugambye emitwalo 10 so janguna ensigo ya mitwalo 10 osinkane omusajja oyo omubulire ekikusumbuwa omubulire wawo owulire obulumi jamuga musawo kiwulira wano musawo kiwulira wano musawo gwe kyoba mugamba muge Musumba Iga obulumi mbuwulirira wano ajja kuba akusabira kubanga Mukama yamutuma okusabira abantu abalokole n'abatali balokole fete tususula madini n'abasiraamu mwena tubaniza ate olunaku olw'enkya omanyize buli bwentuuka wano mba ninosooka nembabulira program line up yaffe eya Revival Christian Church so olunaku olw'enkya ki kyolifa tewerabidde service oba mmwe abatayagala kulabikira ku TV service etabeera ku TV naye nga ate ebeera ya bunabbi ebeera ya kusabira balwadde naabo abaagala okukyusibwa omanyi kye bayita okukyusibwa ofaanana bubi olabika otya naye ng'oyagala Mukama akukyuse saavisi yammwe ya lunaku lwankya jangu nga bwoli jangu nga weetegese okukyusibwa jangu nga weetegese okutwala ekyamagero kyo mu ngalo zo ate olunaku n'olwokusatu enkya kansolingi y'omusumba Andrew jenga abizaayo kansolingi y'omusumba Andrew jenga abizaayo nkizeemu jangu naawe n'emitwalo 10 naye okeerako ku makya ye service ze counseling ze keerako ku makya keerako sawa nga 3 zikusange nga watuuse dda olabe Musumba Iga Musumba Andrew jengo abizaayo to olwokuna ne tubanga tuddamu eya Musumba Iga Augustine abizaayo gwagamba nti bakyaki yamwesangibwawa nandiyagadde okujja naye simanyiyo mu butuufu mpuliranga njagala okujja naye simanyiyo genda mu paaka ey'ena Mirembe Road bw'omala otutuuka mu kibuga Kampala bw'omala otutuuka mu kibuga Kampala buuza taxi oba paaka erimu taxi ezigenda ekawala eri Namirembe Road kukyambuka ku Pride abamanyi bulungi ekyambuka ku Pride awo eyita ku Keke Trust noyambukira ddala paka eri aweera ku side eyo ojja kubanga ofunira ddala tax ezikuleeta wano mu kifo kyekawala nusu 500 ku 10 ate wa boda bw'ova mu kibuga era bakuleetera 3,000 eza Uganda okubanga otuuse ekawala
tutandikirewa lero ngenda kubanga nsoma mu kitabo ekiyitibwa Yeremaya oba Jeremaya 2:9 ate tugende ku 11 webale Faruk omulimu gwokola gw'amaanyi nnyo. Yeremaya 2:9 akanyiriri ako 11 gwe wenna wooli funa bayibuli yo ababeera ku ssaawa ey'omwenda kati wabaawo abapya bambi nga bo tebabimanyi nga ebya bayibuli tebabimanyi. bw'obanga oli mupya nawe nkwaniriza ku ssaawa yaffe ey'omwenda era njagala mu bupya bwo ogenda okuvaawo ng'olina ky'orisiivinze okuva mu ssaawa yaffe ey'omwenda. Nzize nga nkyogera nti mu ssaawa ey'omwenda eno tulabira ddala nga okuva mu bayibuli yali ssaawa ya njawulo, ssaawa ya njawulo nnyo. Abategeera bayibuli abategeera ebya Katonda, so bw'obeera mu ssaawa eno ng'olaba ssaawa ey'omwenda osobola okusaba buli kyoyagala wonna wooli nobeera mu presence ya Katonda ojja kubanga osumululwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Yeremaya 2:9 tutandikire ate ku 11. Nze nsoma mu Luzungu, gwe ow'Oluganda naawe soma naye bwe mala nja kubanga nyinyonyola n'oyo atategeera Luzungu. Waliwo agamba nti nange munnange ebyokusoma simanyi, weewaawo ebitabo mbimanyi naye sisobola kusoma, so ngenda kuba mbasomera then bwe mala nkole ntya mbaddiremu abo abatamanyi kusoma. Amiina, mwenna mbaagaliza musumululwe. Olwo ntandika. For I know the thoughts that I think towards you, or the thought that I have for you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. An expected end. Tulikuka ako 11. Then ake 12. Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and you shall seek me and find me. You shall search me for me with all your heart. Nkomya okukokusatu. Twatandikide ko 11 then kati tukomye kakusatu. Amiina. Nzijja kati ngenda kunnyonnyola sibitegeera gwe gwamanyi oba osomye biki. Mpulira buulizi bigambo. Waliwo n'olinga ye mulwadde bambi tasobola kusoma bayibuli. Yeremaya 2:9 akanyiriri ake 11. Ayina endowooza ennungi eri abaana b'abantu, endowooza ez'okukulaakulanya so si ez'okukomya. Yesu yebazibwe nti I know the thought, endowooza ze nnina eri gwe omwana w'omuntu za kukulaakulanya, endowooza ez'okukugaggawaza, endowooza ezikutwala mu maaso so si ez'okukuzza wansi. For I know the thought I have for you, za kukulaakulanya, za kukola bulungi. Kanyiriri akokubiri ne kagamba mulimpita, then you shall call upon me and you shall go and pray. Mulimpita ne mugenda ne musaba era ndibawulira. Yesu yebazibwe, ndibawulira. Mulinoonya ne mukola ki ne mundabira bwe mulisaba ndibawulira. Tolowooza nti bulijjo Sara z'osaba munaye n'ofukamira n'okaaba amaziga nga muva gwenzikabira tawulira. Endowooza Katonda zalina eri obulamu bwo, mwana wa Katonda za kukulaakulanya. Yesu yebazibwe. Va ku baana b'abantu oli agenda naga kano wa tekayina future. Je nakulowooleza nti nga bw'akulaba tolina future mu bulamu bwo. Mostly abantu bemu trustinga oba bemwesiga, abamu obeera n'omuntu nga neighbor wo
mutuula wamu nga mutuula wamu ne munyumya wamu naye nga ayina endowooza zaalina mu bulamu bwe. Singa kafa nyizo ssanyuka, singa kalemererwa bizinesi gye kalimu kalowooza kakola nnyo, kalowooza obwana bwako mbubusomera mu ssomero ery'ebbeeyi. Owulira endowooza z'omwana w'omuntu, kalowooza mbukambala nnyo era mbukalabika bulungi naye kajja kugwa. Endowooza ezitambulira mu mayindi zaffe, oluusi bw'omuyitako n'omukuba omugongo, kalabe nno mbwolwo kagenze kusaba. Naye oba bye kasaba biki? Ndaba naffe abatali balokole, waliwo n'omuntu gwe bagamba ekiganiro bagamba ndaba abalokole mwe abasinga ebibi, mwe abasinga okuba obubi, ne bakikugamba okijjukira bulungi. Yali neibawo. Yesu yeebazibwe. Naye nina kyenkugamba mwana wa Katonda, weewaawo abaana b'abantu tulina endowooza ze tulowooza ngaffe, naye ye yeegambidde mu Yeremaya 29:11 nti I know endowooza ze nnina eri ggwe omwana w'omuntu zakukulaakulanya, zakukola bulungi, talina ndowooza mbi. Recently nina oluyimba Musumba lwe yawandiika era nga lukwatagana kwa ayina endowooza ennungi eri abaana b'abantu, naye waliwo verse ze yateekamu ezansanyusa nti gw'obuulira ekyama kyo n'okisanga mu ndeeba. Bw'omubuulira ekyama kyo tokisanga mu kiwunya, naye omwana w'omuntu olutandikira kawaala, Kasaga owulira bulungi, olutandikira kawaala n'okibuulirira awo, ogenda okukisanga okisanga kasubi mu kiwunya, kyokka nga wakyogeredde kawaala. Kyoyogeredde mu kiwunya okisanga mu ndeeba. Naye Katonda waffe si bw'ali, ye mukuumi w'ebyama byaffe. Olwo luyimba by the way ndoza Musumba Laika yalujja wano muguddemu, alina endowooza ennungi eri abaana b'abantu, endowooza ez'okukulaakulanya, endowooza ez'okugaggawaza. So tobeeranga onogamba nti bannange Katonda alabika yantegekera okubanga obulamu bwange bwakubonaabona. No, takeerangako ku makya n'agamba nti ono alina kugaggawala ng'olina kufa bwavu. No, Katonda nga bw'alina endowooza ennungi, njagala akole ebirungi eri obulamu bwo. Abo ababadde bakusekerera mu butuufu naawe ne bw'otambula oba owuliranga bw'oba tonnava ku kaalo k'oyitamu okutuuka ku kkubo, oba teweefiiringa, naye ate bw'okafuluma n'owulira bulungi. Obwaloyalo bwe butyo njagala Katonda abukuggyemu. Yesu omulungi yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Toddamu kweraliikirira. Kasita Katonda eyakutonda ayina endowooza ennungi ez'okukulaakulanya, ate era ogenda kukulaakulana kabagaane. Omulabewo ne bw'anaasamira atya, ne bw'anaakwata emmindi ey'emitwe 10, n'abeera nga buli bwagenda mu ssabo akoowoola erinnya lyo. Kasita obeera ng'osaba, kasita obeera ng'ogyekawala n'osaba, kasita obeera ng'oli ku ssaawa ey'omwenda, tetujja kwebaka ng'abalabe bammwe tebannaziikibwa. Ate ekyo kyo Musumba Yiga kyo yakirayirira mpaka lwalifa, naye ng'abantu ba Katonda mufunye emirembe. Mutera okulaba abantu mu kyaki najja ne bamusabira mizimu ne gyogera. Ako bawaako ndaba ye keewana mbu bawaako akaagala nnyo, naye kale ajja mukyawa. Owulira? Keewana mbu kayina ssente naye kati ziriwa twazikamalako.
mbukasoma nnyo kaagala kabeere ka dokita tekajja bambi n'obeera mu bulamu obwo obw'okulogebwa obw'okusinda n'okulaba ennaku naye yeebazibwe oyo ayina endowooza ennungi. Amiina, yeebazibwe ekyo kyennyinza okwogera. Yeebazibwe ayina endowooza ennungi ate kyemmanyi tagenda kukuleka kyekimu, tagenda kukulekerera ne bw'onooba oyita babiyita biki mu maggwa, oyinza okuba olina amaggwa g'oyitamu naye nze kyemmanyi ali wamu naawe mu bulumi obungi. Njagala abeerenga naawe ne mu maziga amangi. Era waliwo n'akayimba kaga nti ne muntaana asigalanga ye Mukama. Ne mu maziga amangi njagala asigale nga ye Mukama. Kamala okuwumulamu ate nkomawo n'ebyamagero ebibeera ekawaala. Kamera 13 Kasaga ne Kirabira Lawrence mu control room mulimu Abdul. Katumala okuwumulamu. Ennaku z'omwezi nga 3 On the 30th, omwezi guno this month, buli muntu jangu everyone come. nkuwa amazzi I give you water agavudde mu mutwe gwange that will have come from my head. ngenda ganaaba mutwe I'm going to wash my head with it. nga kuwe I give it to you. naawe oganaabe mutwe Wash it with your head. oganaaze mutwe gw'omwana You wo. wash your child's head with it. Njagala obategeeza temubitwala To ng'ebyokusaaga. let you know, don't take these things as if they are Waliwo jokes. eddogo lye bakola There is witchcraft that can be nga done. likwata obwongo. It's meant to capture and make your brain Neribusiba. stuck, and it makes you stuck. Eddogo lyakusibira awantu Witchcraft stuck, made you stuck there, nerisiba amagezi go. and it changed your wisdom. Tolina ky'oyinza There is kupulaninga. nothing wise you can plan. Wakola akaduuka You started a shop. naye buli mwaka Every year, akaduuka kabeera the shop is always static. tekeeyongera It does not go forward, tekakka and it does not go backwards. kabeera. It's just static. Buli mwaka So every year, obeera mu you musana find that you'll be in ng'otunda sunshine. nnyanja You'll be selling tomatoes. olenga myala You have bananas. eddogo obwongo bwo lyabukwatira. That is where witchcraft captured your brain from. Omwana we yalina Your amagezi child had wisdom. naye weebuza amagezi But g'omwana you wo wonder what happened to the wisdom of your gyegalaga child, tomanyiiyo. to the extent that he's or she's now Jangu ennaku daft. z'omwezi nga 3 Come on 30th. nkuwa ecupa I give y'amazzi you a bottle of water aganaaba ganaaziddwa omutwe that gwange I'll have washed my head with. nga kuwe Then I give it to you. ogatwale You're going to take it. oganaabe. You wash yourself with it. Ekisiraani. That means Kiki olifa tuweerabidde. what is it that you Ennaku z'omwezi nga 3 on the 30th omwezi guno this month, buli muntu jangu everyone come. nkuwa amazzi I give you water agavudde mu mutwe gwange that will have come from my head. ngenda ganaaba mutwe I'm going to wash my head with it. nga kuwe I give it to you. naawe oganaabe mutwe Wash it with your head. oganaaze mutwe gw'omwana You wo. wash your child's head with it. Njagala obategeeza temubitwala To ng'ebyokusaaga. let you know, don't take these things as if they are Waliwo jokes. eddogo lye bakola There is witchcraft that can be nga done. likwata obwongo. It's meant to capture and make your brain Neribusiba. stuck, and it makes you stuck. Eddogo lyakusibira awantu Witchcraft stuck, made you stuck there, nerisiba amagezi go. and it changed your wisdom. Tolina ky'oyinza There is kupulaninga. nothing wise you can plan. Wakola akaduuka You started a shop. naye buli mwaka Every year, akaduuka kabeera. the shop is always static. Tekeeyongera It does not go forward, tekakka and it does not go backwards. kabeera. It's just static. Buli mwaka So every year, obeera mu you musana find that you'll be in ng'otunda sunshine. nnyanja You'll be selling tomatoes. olenga myala You have bananas. eddogo obwongo bwo lyabukwatira. That is where witchcraft captured your brain from. Omwana we yalina Your amagezi child had wisdom. naye weebuza amagezi But g'omwana you wo wonder what happened to the wisdom of your child, gyegalaga tomanyiiyo. to the extent that he's or she's now Jangu ennaku daft. z'omwezi nga 3 Come on 30th. nkuwa ecupa I y'amazzi give you a bottle of water aganaaba ganaaziddwa omutwe that gwange I'll have washed my head with. nga kuwe Then I give it to you. ogatwale You're going to take it. oganaabe. You wash yourself with it. Ekisiraani. That misfortune.
emyoyo emibi the bad spirits tebakwambaza. that were dressed with you. Waliwo omuntu ng'oliko oguntuntu Someone, you have something, ng'abantu spirit. bakulaba bulabyo bati ne People bakukyawa, just look at you and they detest you. nga ne bw'oba musajja akulaba bulabi n'akukyawa. Even if it's a man, he just looks at you and he detests you. Bakwambaza ekifaananyi ky'ensolo. Put a picture or something of an animal Jangu ono n'amazzi into your oganaabe. image. Come pick that water. Ekifaananyi ky'ensolo ekyo Bathe it, you'll see kigenda kuvaako, that picture of a wild animal otandika okubeera omugezi, will leave your image. otandika okupulaninga Start planning things. ebikujja ku ddaala ly'oliko Things are taken from one level to Otuuka ku another, ddaala and eddala. then you reach the better Nga level. asatu. On 30th November, omwezi guno this same month ogw'ekkumi n'ogumu. of Kikubira November. engalo ez'amaanyi oba Clap for that okitegedde. if at all you've understood it. The Electoral Commission informs the general public of the voters register update starting on the 21st of November to 11th December 2019. This will be a self-reporting exercise to provide personal details. A person who is already registered as a voter in Uganda must not register again. A voter who wishes to transfer to a new voting location must present confirmation that he or she is now a resident of the parish of that new voting location. The exercise will enable registered voters to confirm accuracy of their particulars on the register and correct any errors identified on the National Voters Register. The details of eligible learners registered under the Learners Project in 2017 who have attained the age of 18 will be updated. Such learners should present themselves at the registration or update center with their national identification. Kyolifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Musumba nze kyendifa seerabidde. Musumba ssenga waffe muganda wa taata waffe yafa afudde mwaka guno mwezi gubadde gwa munaana nga guggwako. Ssenga waffe oyo yagenda mbu ng'afuna olubuto gye tutaali. Mu biseera ebyedda ne taata waffe yali mukulu wa taata waffe n'afuna olubuto ng'ali mu ssomero ate nga mama waabwe yali abaweerera. Kati taata waffe n'agamba yo ono ayonoona ssente zaani za mama waffe n'amukuba olubuto ne luvaamu. Ssenga waffe n'atulaama butafuna mirembe, butafuna ssente, butabeera bulungi, butabeera na mirimu. Musumba nze nnyinza okubeera n'omusajja ng'ayina ssente neefuna omusajja ng'ayina ssente naye nga tampa wadde olwataano n'anzaalamu omwana naye ne musaba wadde olwataano olw'emmere y'abaana nga tagimpa. Musumba ne nnoonya emirimu nkola ebbanga ttono nnyo nze ne bangobayo. Nina kafamire kendabirira Musumba siina mulimu ne wenjogerera wano siina mulimu ate nga wenjogerera wano ndiisa mange n'abaana bange babiri. Naye bagenda ne tubuuzabuuzaako ne batugamba mbu ssenga waffe yatulaama abaana ba Alex bonna era tuli awo tetulina mirembe abalinga abalina ku mirembe. Musumba be balinga nabo abaalokoka. Kati tolina musajja? So you don't have a husband? Siyina. Onoonya? Are you searching? Sinoonya pastor. Bano ab'ebweru bano nnyina ayinayo naye tebampa. Kyolifa teweerabidde. That's what you forget in life. Ab'ebweru alinayo. You have some people there. Ayinayo nga babiri bwe ntyo batonotono we batyo naye tebampa balowooza nnyina ate nga siyina. Seriously Musumba sisaaga. Kati ewiiki oba olina ofunamu nga bameka mu How wiiki? many people do you get in the week? Musumba omu. Ki? Iye. Omu akumala. Is he enough for you? Weewaawo Musumba omu aba mmala. Olina abaana bameka? How many children do you Nina have? abaana bana naye n'abaasooka ababiri nabawaayo eri ewa taata waabwe. So n'oyo nazaala wange asabira wano ye yaŋŋamba nti jangu osabire wano. Abo bonna bawaayo kati ate nenfunayo no nga ndowooza ate ye anaabawanjawulo kwani
kwoli naye kyekimu tampa. Musumba mpulira mbiko yenze ndifa sikyerabidde. Omusajja akuwa olaba n'engoye z'oyambadde yazikugulira. Kuyiya bwange nebezeewo bwe ntyo mpola mpola mu magezi naye nga tebampa. Kyogamba tolina lugoye lwonna musajja lwe yali akugulidde. Musumba teruliyo wadde wadde n'olumu wadde olubibi biweeruti. Gwe weeyiya. Nze yeeyiya buli kimu kyonna kyonna n'abaana bange. Naye engoye oziweza. But you have the crosses. Z'omusumba nziwe. Naye temuli lugoye lwa musajja. Temuli lugoye lwa musajja n'olumu lwe yali akugulidde. lwe yali angulidde. Kyendifa serabidde Musumba kikolimo kya senga wange oyo kye kinnondoola. Musajja kyoyo eyakusigala ku mutima gwo nga wulya wali omwagala. And you feel that you're still in love with him. Bamuyita Katerega Frank. Katerega Frank. Yes. Wali omwagala nnyo. Kuba gwe nasookerako naye nga naye tampa mpisa bubi. Nawe totutijjirako takisi bw'ogisookeramu kitegeeza gifiiramu. Nedda Musumba obuzaalirwa nasi bwe bukuliro naye ukasaabaawo munneerako omukolerakolerawo. Kiki wali omwagalako? Sente? What did you like from him? Money? What? Musumba kye nali mwagalako kubanga twefuna tuli bato fembi nga tukwatagana. Twali tukwatagana naye ng'abubanyo nange nga mbubanyo nga nkuba ate nga nze nange nakula tebankuba ne mbikoowa ne mmuleka. Wandyagadde muddingane? Would you like to oli yafuna dde omukazi n'azaalazaala abaana oba bameka asaagala njagala mupya kati Musumba saagala kudda mabega. Ogenda na bipya? Bipya nga we najja wano mu church. Njagala bipya ngenda mu maaso gye ndaga ndabayo saagala kudda mabega. Oba bano ab'ebweru bano b'olinayo ebweru nsabiremu abo. Side dishes. Wakiriko. Ani gw'olaba aliwo Whom do you mulamwa? see that is good? Bamuyita Jofre? Ye pastor. Bamuyita Jofre? It's called Geoffrey. Owulya ng'omwagala? You feel you're in love with him? Siina love eri awo pastor. Naye nandi mwagaddemu akatono. Wandyagaddemu akatono? You would have loved him as well. Nabika nandi mubaddemuko katono. Bwentyo tomanya. Kayimba kikodde awo. Which song do you n'okasindikira n'omuntu gw'obuulya gw'oyagala? can you sing to a person that you love? Gutujja. Yimba. Muwe microphone. Sing. Get the microphone. Boyfriend is your loving a bomba. Wanje ndamumpulye. Repeat it again. Boyfriend is your loving a bomba. I'm yours. Your cuddle just by la chopper. Utyo? Yes. Genda maaso. Manze bikomyawo. Go on. Lukomyawo. Kubira Yesu engalo Clap for z'amaanyi. Jesus. Genda Mukama akukyuse. Let God go change you. Musumba. Wanje. N'ekirala omulimu. Sina mulimu. Nkwambaza ekyambalo ekigenda okukyusa buli kimu. I give you Jesus, thank you, Jesus. Webale Yesu. Ndeete. Yes. Ndeete. Yes, kugiri papa. Sumula. Kumaripeya. Akalulu. Ona kumaripeya katonda waffe. Eya kumaripeya omutonzi waffe. Iwamba kumaripeya. Naba kumaripeya. Ono kwabo kumaripeya. Era kumaripeya. Kumaripeya katonda waffe. Wamba kumaripeya omutonzi waffe.
kuba repair. Saide no tugambe. Abagala Yesu sibawulira. Abaana ba Yesu sibalengera kyogera. Abaana ba Yesu sibalengera. Abagala Yesu sibawulira. Abagala Yesu sibalengera. Bawagira Yesu sibawulira. Abagala Yesu sibalengera. Abagala Yesu sibawulira. Abagala Yesu sibawulira. Kusaba wanika mikono gise mu maaso go. Mama wanika mikono gise mu maaso go. Kusaba wanika mikono wakasenyiri byonna. Oli wa mukisa nze ndi wa mukisa tuli ba mukisa. Oli wa mukisa okujja wano wa musumbayika. Oli wa mukisa tuli ba mukisa. Oli wa mukisa nze ndi wa mukisa tuba ba mukisa. Oli wa mukisa okwambala kyambala ky'omukisa. Oli wa mukisa okwambala kyambala ky'omukisa. Kaya mazina. Serengeta. Chimala kubira Yesu engalo z'amaanyi owange gwe katuma genda ogugwo ogwedde wamadda wali. Then you go this side, lady. Ani ayagala okukyusibwa? Who wants to be changed? Ani ayagala okukyusibwa? Who wants to be changed? Who wants to be changed? Kasooka tuwulire ono. Let's just listen to this one. Wanji Bannange eno bagiyita kyolifata weerabidde mu This is what mukyusa. they call what won't you forget? kikiwebaliza Mukama. What are you thanking kyebaliza God? Mukama kuba akyusiza obulamu bwange nange kennyini okukyukirako nzenna. Kyebaliza Mukama kubanga ne gye ndaga kyeka ndabayo kati. Mukama agenda kukyusa. God is going to change your life. Nga Katonda bw'akukyusiza mu ngeri gy'obadde tosuubira. As God has changed you in the way you do not expect. Buli muntu yenna ali wano genda okyusibwe. Everyone who hears me go and be changed. God bless you. Mukama akuwa mukisa. Genda kibeere ekyambalo Let it be here. Grace. ekikuviirako emikisa. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo. Weerabidde. Naye ekibeereyo kibuuza. Era kiki olifa teweerabidde? Dance eyo service tombuuza ebeerayo ddi ya nkya. Gwagamba nti nawe oyagala kusekamu emaleko stress walala owulire ebigambo enkya jangu olabe kiki olifa teweerabidde mu mukyusibwa. Suubira ebirungi era nga bwe nadde nakyogeddeko. Suubira ebirungi, suubira okukyusibwa awamu n'okusabira. Enkya sawa 10 service endoza sawa 10 awo sawa 11 tugenda kuba tugiggulawo. Then paka eyo sawa nga 3 tulyoke tubasibule. Naye nga mujje mwenna mujje musabibwe abalina ebizibu mujje Musumbayiga ajja kuba abasabira. Gwagamba nti njagala nnyo ABS TV, njagala nnyo program kiki olifa teweerabidde, njagala nnyo Revival Christian Church era eno program eri under Revival Christian Church era nga ne boolaba era byetukola bya church, it's under Revival Christian Church Ministry. Gwagamba nti obuweereza bwa Pastor Iga mbwagala nnyo, buli kyakola nkyagala nnyo era nga yansabira kwaliwo abantu abamu nga bakusabira wajja ekawala n'osaba oba wali ku TV ABS TV ne bakusabira n'ofuna ebyamagero n'otereeramu weewaawo yadde tewajja ekawala naye wafunamu ku some improvement. Yesu yeebazibwe. Oba wajja oba tewajja naye wasabirwa okuyitira ku ABS TV n'ofuna ku nkyukakyuka naye nga tewasobola kujja, tewasobola nakuwaayo kimu kya Mukama ogamba nakiwaayo ntya.
kati waliwo esimu eri ku screen yo era kuliko ekigambo to support ABS TV. Eyo yaabo ngugamba nze ABS TV njagala nnyo kosa n'omusumba igagasinyabizayo okosindikako ekyo kyogendanga okusa era nga ne mu chachi musumba igamanya gamwe ku Sunday yagasoma era nga ne leero agenda kuba agasoma. So enamba yo gyolaba ku screen yo kwata kyoyina kyonna ku simu yo, kwata kyonna kyonna kyowulirangwa oyagala kulwa ABS TV kulwa omutima gw'oyina osobole okubanga osindikako era amanyago bajja kuba bagasoma mu ki kyolifa teweerabidde oba mu services zaffe. Then gwagamba nti ekimu eky'ekkumi abasinga bamanyiwa we bakiweereza ab'ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo byonna byonna gwagamba nti Mukama alina kye yakoze. Ekyo kyo ekyokusiga abantu abasinga bakimanyi abagoberera Esaawa ey'omwenda. Essimu ziri awo ekigambo ekiriko Esaawa ey'omwenda wansi waazo zireeta amanya gasise nakate endala nereeta aga pastaiga agasini abizaayo. Sindikako kyonna kyoyina Katonda tagenda kuleka kyekimu. Ate olw'omukaaga luno jangu weekimira amazzi musumba igagana bye mutwe gwe. Oyina byokola nga owulira naawe wazonto katobitegeera bulungi. Wandikoze ekintu weekino oba wakakirowoozaako wa nodduka mind nezidduka n'okita naye ng'ate kyekyandi kusumuludde. Jangu ennaku z'omwezi nga 3 olw'omukaaga luno osobole okuba nga okima amazzi musumba igaganaabye. Enze lwakuba abantu mmwe nammwe mbabuuliridde nnyo naatera okubeesonyiwa. Naye kati sigenda yomba ntera yomba ku Sande era sigenda yomba. Olabira ddala nga omuntu ataasoma omanyi kye bayita ekibiina ekyoku P3. Oyina omwana ali mu P3 abalina abaana bali mu P3 yenkana ki amanyika ki nabanga ya owninga ABS TV nabanga ya owninga Revival Christian Church obugaga bwonna bwayina amagezi gayina gwe teweebuuza jangu otwala amagezi nga musumba igagayina obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Ayina amagezi awulire. Ate ennaku z'omwezi 30 tugenda beera kawaala tugenda kuyimba tugenda tutendereza ente tugenda banenze njagala okulya ogw'okulya gwo gulinzisa. Jangu olye naye okulya si kyekikulu naye ente zo zigenda kuba nyingi naawe bw'oba owulira ng'oyinayo ente eyo ng'ekusiiwa oyina ente gy'otuwa. Bw'oba ng'oyina ente gy'olina ng'owulira naawe oyagala gireeta gikube. Abantu beewaffe mulina ente nyingi zireete tugenda kuliisa abantu nga 30 ekijjulo matooke muceere kawunga lumonde. Bw'oba naawe oyina emmere eyo gy'owulira ng'oyagala gireeta deeta nze sikuyinaako buzibu deeta naye nga manya nti 30 tuba n'ekijjulo abantu balya ate ne basabirwa. 30 lumalire ekawaala togenda kusigala kyekimu. Nvaawo wano naye teweerabira okujja ku Friday mu Friday night muleete abalwadde ne ku Sunday waliyo service. Enkya counseling y'omusumba musumba Andrew jenga abizaayo ku makya nnyo jangu n'ensigo ya 10,000 ate olweggulo service ya ki kyolifa teweerabidde. Olwokuna again musumba yiga kwata ensigo yo kwata esimu yo kwata sente zo kwata balona banga Joani tetunatunda sisobola kuva wano nga sibasabidde munange byaganye kuva ku makya tugenda kati kukola mugenda kukola. So bw'obanga gwe oyina essala gye weetaaga oyina okusumululwa kw'oyagala njagala owanike emikono waggulu oba ku TV yo gwalina okukkiriza era nga bwe tulabye ekyawandiikibwa oyo gw'ogamba nti alina endowooza ennungi eri obulamu bwo oyo gw'ogamba ebyama byonna atabiraalaasa gw'obuulira ekiwundu ekikuluma n'akiwonya wandibadde bw'oba gwe ng'omwebaza otya. Kino kibuuzo nkirekedde gwe oyo omuntu eyakuwadde obulamu
omuntu eyakuwadde abaana ng'abamu bagumba ki kyoyinza omukolera? Nze kyeŋŋamba kwe kumwebaza n'omuweerayo okwebaza n'okusiga ensigo ku lw'obulamu bwo. Akikkiriza ojja kikungula. Akikkiriza nze ndabye abantu bangi nga bakungula. Kalanzi oli oyo omusajja asiganye omusawo ey'omwenda naye ye yagamba nti alina byafuna. Njagala Mukama asumulule buli muntu yenna asiga ensigo musawa yaffe ey'omwenda. Wanika esimu yo, wanika sente zo, kwata ne kwekyo kyogamba nti kiganye. Omulwadde nawe kwata wowulira obulumi tusabeko. Kwata ku TV yo ozibirize ku maaso go. Omwoyo omutukuvu abantu bo mbalese mu maaso go. Abamu bayina ensigo gye bakuwadde yiyo ogiraba, bali kwebaza, bali kusiima olw'ebirungi by'obawadde. Ate abalala bali kusiima olw'endwadde z'owonyeza kubanga zaali nzibu nga n'abasawo zabalema okuwonya. Abamu beebaza ku lwa bizinesi ze balina kubanga ne mu kika kyabwe tewali azirina, naye Katonda otaddewo okugabirirako, otaddeko omukono gwo n'olaga n'obuyinza bwo. Toli Katonda omukulu, toli Katonda eyafa n'azuukira. Obaddewo ku lw'abantu, weewaawo beesiza abantu bangi ne babalemererwa, naye Katonda osigala gwe Mukamera ng'obafaako. Abamu bagenda mu masabo, abamu basabira, abamu babalina ne bye beesibye, naye era osigala ogabirira ekitali ku mwana w'omuntu. Nkukwasa abantu bo, abamu bandabira mu maduuka, abandabira ku Facebook, n'abalabyewo bangi. Aaron, Faith, Mirembe, Anili, wena kasitoba ng'oli ku Facebook, nawe njagala owanike oba okwate ku ssimu yo, tofaayo ebirala birikire Mukama. Kwata ku ssimu yo, ate ali ku YouTube, nawe njagala obeere n'okukkiriza nti Katonda gwe tusinza, Katonda gwe njogerako ye mukozi w'ebyamagiro. Mwenna we muli abayina amasimu, abakozesa amasimu, abagenda osindika ensigo, ab'amaduuka, abali ewaka batakola, ba house girl, gwe bagobye ku mulimu, nsindika ekisa kya Mukama gy'oli, nsindika obugabirizi bwa Mukama. Togenda kulemererwa, togenda kufa, Katonda agenda sigala nga akyakuwaniridde. Omunnazalensi, sirina kyenyinza kuwa abantu bo okujja kubba kwasa gwe yabatonda. Njagala obawe buli omu kyayagala, basumulule, bagobeeko buli ddogo lyonna eribamazeeko emirembe. Leka babeere baddembe abagenda okukola nangirira omukono gwa Mukama, n'abali ewaka omukono gwa Mukama. Esaawa ey'omwenda nahawe Joanita akuume. Amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Agustin abizaayo ow'Ekawala. Nsooka okutegeeza eggwanga lyonna Uganda namwe mwenna bali mu nsi z'ebweru nti tiwaba muntu yenna akulimbalimba ng'akozesa Facebook eriko Pastor Yiga Agustin ng'agikozesa ng'akusabirako ssente. Oyo mufere. Nsooka okubategeeza tiwalinze muntu gwe nsaba ssente ku social media era temulimbwalimbwanga. Facebook sibaako, sina budde bubeera ku Facebook era oyo mufera asifera abantu ku Facebook banne mu mwegendereze. Facebook page yaffe eya ABS TV eri ABS TV Kawala. ABS TV Kawala ye Facebook. Okiwulidde? Eya YouTube channel yaffe eri ABS TV Uganda Official. ABS TV Uganda Official. Njagala buli muntu yenna Mukama kwa omukisa agenda no subscribinga ku ABS TV Uganda Official. Genda yosange program ennungi ku ABS TV Uganda Official. Subscribing, ya liking, wa comment, nonya buli kimu kyonna materials go ulya nga asobola okukubuza
okumalako straight kyolifa twerabidde kalondoozi n'amwatulira puroguramu ez'amaanyi si byangu embeere kutuma kyotandikoze gendayo ku YouTube kati mukama akuwa omukisa buli olayikinga buli olaba ku bintu ebiri ku YouTube channel yaffe ABS TV Uganda official mukama agenda kuwa omukisa oba ogisharinge ne banno oba ne Facebook page yaffe ABS TV Kawaala girayikinge gisindikire ne muno gyagazise n'emikwano gyo njagala mukama bawo omukisa naye tebababbira ku social media nti musumba igoba musumba Andrew Jengo asaba abantu sente so bosanga Facebook ng'oli akugamba weereza ensigo n'akuwa n'ennamba y'essimu manya nti oyo mufere awedde emirimu so musumba iga bwetyo si bwenkola mukama abawo omukisa mwenna abagenze ku YouTube no subscribinga kati mukama kwa omukisa olwokutaano On Friday, overnight it's an overnight, Friday night. mondetera abalwadde Bring all the sick. gwolowooza nti yalema That one you think failed. That's nammwe abafikidde many olwaleero that have missed today. mubankomerezewo ku Bring lwokutaano them back in counseling or on Friday. mbugenda kulaba katonda bwakola I'm going to ebyamaze see how God does olwokutaano miracles. saavisi etandika ssaawa 10 Service is starting at 4 p.m. in the evening, naye tusulawo but we stay here all night long. leka kwoza nja birabira ku TV Don't keep saying, I'll watch those things on TV. No, tobirabira ku TV don't watch them from TV. omuganda agamba yesitukidde tanywa The matabangu Muganda says the one who stands for himself does not drink the diluted one. wesitukiro gye So you stand up and come, olabeko n'amaaso and then go you see with your own eyes. ku lwokutaano On Friday, saavisi egenda kuba yama it's going to be a massive service. ABS muyiiya laba omusajja omulogo